appreciate that for having for this. Pretty much there. Shukuru moja. Abasomesa no kuba involved mu education. Bakusonyiwa. Nsaba okusaba bansenyi ngende waka ndime na school fees y'abatonda chance cyo. Amanya? Ani? Toyekuze. Ensonyiwe sikyaddamu kubeera na mu gurupu yonna erina enteekateeka ez'okubba ebigezo byayineeku. Era nkubiriza abasomesa bannaabwe nti bw'oba ng'oli eyo ng'oli mu gurupu ng'olaba nga gurupu erina ekigendererwa eky'okubba ebigezo giveemu nga poliisi tennakukwata. Era wenenyeza nsaba Abannayuganda n'erineeku ensonyiwe. Coding papers mu WhatsApp groups then zisindikira abandi bantu. Zisindikira abandi bantu. Papers ezo zibe ziwangiza harumeza ebigezo bitongole bitakushana. N'izindi zitari mazina. Then hakiza mwene emwe kabera horogo ya nebo nagisindikira abandi. Nagisindikira mu groups na nyankanji mu group nagisindikira abandi. Bakwiza bakangwa. Abasomesa bana abakwatiddwa poliisi olunaku olwaleero ne batwalibwa poliisi y'e Bulenga bagambibwa okuba nti basangiddwa n'empapula eza PLE mu WhatsApp oba mu masimu gaabwe. Statement zaabwe zibaggiddwako era ng'essaawa yonna baakulabikako mu mbuga z'amateeka ku kikolwa kino ekigambibwa okuba nti baatambuzza ebibuuzo ebibadde bigenda okuba nga bikolebwa olunaku olw'enkya. So tujja ba tubabulira ebisingako bwe tunaaba tulina ekitutegedde ekisingako ku kye tumanyi. Ndowooza gategeera nnyo tusinga naye nga kibalina omumanya nti ebikolwa bino ebyokubbira ebibuuzo bimenya mateeka. Abaana mubawa akakisa bakole bye basomye bye musomesezza kubeera Mukama ne bw'anaabayamba oba sitaani n'abayamba ne musobola okukiisaawo ne mukoppa ebibuuzo batera bikwatirayo nga bimuzze mulaba ng'abaana ebibuuzo byaba bikwatiddeyo batasobola agenda mu kibiina kya siniya esooka. So tubasaba obuteetantaala kuba nti bakoppa ebibuuzo babiveeko kuba baba bayisa bubi abaana ate bebalina ababasasudde okuba nti nno basoma n'okukola ebibuuzo bino bye baliko. Abasajja abana bano nga bateberezebwa okuba nga babadde balina ekiyitibwa ekyekuusa ku bigezo ebya INEB ya PLE ebigenda kutandika okuba nga bikolebwa olunaku olwokusatu awaliro nga abakandida badde baba briefinga. Bono abakwate kuliko omu nga ye Muheki Vincent ono nga musomesa w'essomero eriyitibwa Vision Primary School liri Ibanda. Omulala ye Pabeku Albert ono naye nga ye musomesa w'essomero eriyitibwa Richstone Primary School wano Ekira. Ate nga omulala ye Oyet Hosea ono ye nga musomesa wa Dignitory Junior School n'essomero lisangibwa Rukunjiri. Mukama waabwe ye Bakashaba Vincent ono ye nga Director of Studies somo baliyita Kimongole Primary School wano eisingiro. Bano babadde bakoze WhatsApp group nga bagamba nti nno balina ekigezo ekibalowooza nti kya UNEB nga kyali kiri fake. Baddeko stamp bagamba stamp eva mu UNEB bina nga babuzaabuza abantu bajeekajeeka abantu ne basasuza ssente basobole okubawa olupapula olwo nga bagamba nti after briefing n'olwaleero bajja kuba nga bawa ebigezo ebirala.
kati ba investigators ba police ne babakwata era abakozi wa WhatsApp group nyingi nnyo era twagala okubiza ina alowooza nti oli ku WhatsApp group eyo beera nga weetaasa ogiveeko togenda mu maaso na kugabana fake material eyo. Etteeka lya UNEB 2021 ligamba mu mwaka wa 2025 kano nga kagamba nti omuntu yenna alina olupapula alina material oba information yonna eyeekuusa ku kigezo ekya UNEB oba etebezebwa okubanga kigezo kya UNEB wadde entuufu wadde singa ntuufu abazizza omusango nga gwa nnagomola. Omuntu oyo oba position eyo gyetwogerako okuba ng'olina ekigezo ekyo kitegeeza n'omuntu agirina nga eri ku ssimu. Kati nga ne babakutte balina offenses 2 transmission okutransmittinga ku ssimu nga bagabana n'abantu tegeeza naawe obeera omukwabo oba yakresti yaabo abalina ekyo kyekuusa okubeera ekigezo kya UNEB wadde kituufu wadde si kituufu. Kino kyebagabana si kyekituufu kiri fake naye ng'omusango gubeera gubakwata nabo. Kati okusinziira ku tteeka lya UNEB 2021 kawera ka 25 kagamba nti omuntu yenna akola ekyo omusango gwa nnagomola basobola okuza emyaka 5 oba okuwa engasi ya $20,000 oba byombi. Bano nno basuubira okujja mu kkooti okubeera nga beewozaako ku misango gino gye bakwatiddwa. Tuyinze kkooti etuwa olunaku lwe bagenda okuba nga bajja amangu ddala beewozeeko. Twagala okukubiriza bannaffe abayizi n'abazadde ngibwe olunaku lumu abayizi batandika okukola ekigezo kya UNEB. Olwaleero abayizi babadde nga babuulirwa ku masomero gaabwe kati olunaku olw'enkya bascouts baffe bagenda kubanga bali mu field batambula wonna awamu tulina security personnel balinga 600 ate bano abalala ba scouts tulina 1,013 betukolagana nabo okulaba nga bakuuma ekigezo kino. So yenna ayagala okubanga yeeyingiza mu nsonga eyo twago bategeeza tulina obukuumi obw'amaanyi ddala abakola online tukolagana ne bannaffe aba cyber tulina online monitoring team akulaba byonna ebigenda mu maaso. So singa oba okalabe nga kakutuuseeko kyoyinza okukola tutegeeze ku UNEB oba kubira poliisi kubanga ate singa weenyigira mu kukatambuza naawe omusango gwa nnagomola. Abayizi n'abazadde tubakubiriza okubeera abeesimbu, tubakubiriza okwewala ensonga ezo. Bano abadyekadyeka bajja kubanga basazizaamu okusoma kw'abaana kwa bwereere. So temulowooza ni waliwo bagenda kufuna akasasi oba konna akayitibwa ekigezo kya UNEB. Obukuumi bwa njawulo nnyo bwe tulina era ku lunaku olwokusatu abayizi bapanga batandika okukola ekigezo tandika n'ekigezo ky'okubala. Abayizi tubaagayiza omukisa gwa Mukama. Tulina investigative teams era kati gonna amasomero gagenda kubanga gagenda kuba tulina ze tuyita red schools gabeera high alert districts. Tugenda kubanga tuteekayo obukuumi obw'enjawulo nejjukira ekigezo kya UNEB tetukikumira tegamba waliwo emitendera gya njawulo bagenda tukuma before during and after during the marking. So before already bazze ku list ya red district red schools, then during examinations bagenda kubeerawo obukuumi obw'enjawulo, then after that ne mu marking wajja kubeerawo special obukuumi obw'enjawulo in case abana bakoze ensonga bana bakoze ebigezo nga kiraga nti bayinza okuba nga balina kyababbira oba ensonga efanaganako bwe butyo. So ekigezo kya UNEB obukuumi bubeerawo before during and after. So twagala beeyibaale.